أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم tuyingidde mu ssomo lyaffe eryokutaano ng'era bwe twali twakoma twali tutuuse wano eno nga tusigazza ennyukuta zaffe zino naye nga bweri nkola yaffe eya bulijjo ennyukuta zonna tusooka kuziyitamu nga tunakwata kintu kipya kubeera nkimanyi oluusi homework tumulekawo naye era abayizi oluusi nga tafunye budde kumuyitamu so n'olwekyo essomo lino tutandika at least olwabanga tasobodde kubanga akola homework at least mu kibiina at least addamu ennyukuta zino n'abeera nga akola ki nga aziwulira. So tutandikirewo ennyukuta esooka ye alif ba ta sa jim ha kha dal zal ra za sin shin swad lord to lo wa ain ghain tha thai qaf kaf lam mim. Ezo ennyukuta zaffe ze twali twakatunulako paka kati ennyukuta zaffe ez'olwaliro zezo nga bwe nzibalaze. So tugenda kubanga tuzitandika mpola mpola kuba zo ennyukuta mpya. So tuzitandika mpola mpola. So ennyukuta yaffe esooka ye nun. 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 Era n'essula gyetandika sura bagiyita suratul qalam. Bismillahir rahmanir rahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ennyukuta nno etandika eyo tugiyita nun. 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 Bwe tunaba tuyingidde mu Qur'an essuula tujja kubanga tugiraba etandika n'ennyukuta eyo. Oba solo balagako ku ssuula eyo. Solo balagako ku ssuula eyo inshallah tubeere nga tugiraba. Suratu an-Nun. Baada tugida suratul qalam yankaga munana. Olengera ennyukuta egitandika ennyukuta egitandika eyo nga bw'ogiraba wani. Nun. Wal qalami wama yasturun. Eno eri wano ya qa gye twatutunuddeko mu ssomo eryawedde. Eyeddakaawo ye laamu eyo eri awo. Eno ye miimu nga bwe twagitunuddeko emabega. N'eno nayo miimu. Eno taahu nga bwe twazitunuddeko. Bino byonna tujja kwongera okuba nga tubirevisinga maaso eyo gye tugenda. Naye wano kye tubadde twagalawo tubadde twagaddewo ennyukuta yaffe eyo nuuni eno gye tuli mu kusoma kati. Yetandika Qur'an. So oluusi zirabika bwe zityo ng'olina gisoma nga bweri. Okay. So ennyukuta yaffe esooka ye nun. Nun. Ekola nga N y'olulimi oluzungu. N y'olulimi oluzungu. Ennyukuta ey'okubiri ye waawu. 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 Ng'omuzungu bagamba waawu ng'asanyuse waawu nga kyokoze kirungi oba nga kimwewuunyisiza. So y'ennyukuta yaffe ey'olulimi oluwarabu. Y'omwarabu kyalabanga okusanyuka, omuzungu kyalabanga okusanyuka nti ajaganya waawu. Ffe tukirabanga erinnya ly'ennyukuta
tekirina nnyo makulu gali awo g'amaanyi mu lulimi lwaffe Oluwarabu. So erinnya ly'ennyukuta waaw. So ennyukuta zitwakatunulako, tutunudde ku nun eringa N y'Oluzungu, ne tutunula ku waaw nga ye W y'olulimi lwaffe Oluganda. Empandiika yayo eriwandiika nga wandiika U, ate eno nuuni yo okuba ka U n'ossaamu akatonnyeze mu makkati. Bw'otyo bw'ogikola, ossaamu akatonnyeze mu makkati ng'ewedde. Ennyukuta ey'okusatu ye ha. Tetuzimikisinga, tetuzitabika, twatunulako eno ha. Ha yafulumya mukka, oba ogyowulira ha. Omumwa gwonna guba nga mwasamu bwe guti n'ofulumya omukka ha. Kwegamba oluba oluta, omumwa gwonna oguta ha. Kati ate eno eno yo ya muddookooli. Eringa ziniino ennyukuta era nga bw'ozirengera o ya muddookooli, ate eno ka ya mukamwa ka. Ziringa era zino, eno lo ya mu kulinaana ddookooli, ate eno vo ya kumannyo wano mu maaso. Ennyukuta bwe zityo twongera okuba nga tuzinyweza. So eno ojula eyo abasajja bagirina nnyo, wabula gwe nno eyo olwabanga musajja oba muvubuka ng'ali ku misomo gyaffe emwanguyira okuba nga ajjayo ye eri nnomo, naye ku mukyala oluusi ekaluba mu mukyala, eno etera okuba nga evaayo ha. Kati eno aba alina kakanka ke naye ng'era mu luvannyuma lw'ekiseera ejja tandika okuba nga evaayo mpola. Seno awo kwe tugitegeerera kwe kuba nga tefaanagana eno oba nga tefaanagana eno. Zino zenkalubo, ekyo n'ekitali zino ebeera eno a, eno ha. Kati kyonna ekitali eno bw'oba ng'osoma tugitwala nti yeeno. Singa osoma ennyukuta nga tefaanagana eno a nga tefaanagana ha, tugitwala nti eno. For example, n'ogamba ha, eyo si a ate si ha, eri awo mu makkati, so tugitwala nti ennyukuta yaffe eno. Kale n'oba nga tukase nnyo ddookooli nti ogije abamu ajjayo beesi, n'oba nga teweekase ku ddaala eryo, kyonna ky'oba oggyeyo nga tekifaanagana eno n'eno ebeera ennyukuta yaffe eyo. So ennyukuta zaffe solwakatunulako kati tunudde ku nun, tunula ku waaw, ne tunula ku so tugenda ku nnyukuta yaffe eddiira esembayo nga ye amza. Nefaanaganamu eno alifu, kwegamba enjatula yaazo y'emu. Just oluusi kibeera mu mpandiika, kibeera just mu mpandiika nti awamu tukozesa eno, abalala ate tuli tukozesa eyo. For example, banga eri makati mu kigambo ebiseera ebisinga tukozesa eyo amza. Ne ensonga endala zireetera okubanga tukozesa emuguzo gye tugenda kubanga tukwatako essaawa zino, naye nga eno amza eddoboozi lyayo lyerimu n'eyo alifu. So ennyukuta zitwakatunulako nun, waaw, ha, amza. Basanga agita hamza naye nga eddoboozi lyayo liri a, teriri ha. Bwe tubanga eri mu kigambo tugisoma nti a oba tugisoma nti ha. So amza.
tujja okujogera so that eddoboozi lyaffe livaayo bulungi. Ennyukuta yaffe esembayo ye ya. 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 Ennyukuta yaffe eyo. Ekola nga Y y'olulimi oluzungu. N'empandiika yaayo era ogirengera. Olengera. Kugamba buli mwaji egiwandiika bagiwandiika bw'atyo. Kubanga okubaka si akadda sayidi z'eno zirina okuba ekibuto nga kiserengeta ne kyambuka nga kidda eri nosaako obutoneze bubiri wansi. So ennyukuta yaffe esembayo ya. Yasiini. Ennyukuta eddala esoosa ya. Yakubu. Erinnya ly'ekyali litandisa ya. Sina byenzijjukira naye nga mu mbeera bw'etyo ya. So ennyukuta zaffe ezo tuziddemu omulundi gumu. Nun, waaw, amza, ha, eno ha, eno amza, eno ya. Tugenda kati ku mwaka waffe. Twali tukomye ku lupapula lwa 10. Olupapula lwaffe olw'ekkumi. Layini nesembayo twali twagisomye, so ko tugenda okuba nga tutandikira. Nun, nun, lam, nun, mim, nun, qaf, nun, mim, lam. Tukwate ennyukuta endala. Lam, mim, nun, waaw, waaw, mim, waaw, nun, waaw, kaaf, waaw, mim, waaw, ha, waaw, lam, nun, mim, waaw, amza, 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 mim, amza, waaw, amza, nun, amza, lam, amza, mim, amza, ya, amza, amza, nun, waaw, mim, amza, afwan feka tudeke mabega. Twali tukomye wano ku mim, amza, kaf, lam, waaw, ya, mim, lam, nun, ya, waaw, lam, ya, nun, amza, waaw, ya, jim,
za, sin, amza, ain, ha, tha, shin, ha, ta, nun, ba, mim, ya, ta, qaf, fa, wa, ra, na, la, swad, la, da, ghain, gha, kha, nun, la, za, ya, va, la, alif, ka, amza. Agala no mbuga bw'oluzungu n'agamba nti alayini zino essatu ziri mu alphabet z'olulimi oluwarabu mu oda eno wammanga. Zino zino okuba nga ziddibwamu okutuusa bwe kinaatuuka okuba nga ziyigibbwa mu mbeera obwetyo, kijja okuba nga kijja sangibwa okuba nga kya mugaso amaaso eyo kwegamba nga bwe wakwata ABCDEFGHIJKLMNOP zonna nno sikwata n'ozimalayo ne zino ennyukuta z'olulimi oluwarabu kya mugaso nnyo okubanga nazo ozikwata oda yaazo yonna ennamba nga bwe tuzze tugitunulako oba olengera efuba nnyo okulaba nga oda yaazo nayo ogikwata. Nkwata si kya mugaso nnyo naye nga oluusi osobola okisanga nga kya mugaso ng'okyetaaga oba olengera kwegamba olina ennyukuta giweerabiddemu so n'osooka n'ogoberera oda n'ogamba obula ennyukuta ki erinaanye gundi eno kale alif be te the jim no bagiyita lam. Obulanga ennyukuta ogyerabidde bw'obanga okwata oda alhamdulillah bw'osanga nga kya mugaso gy'oli. So kitwale nga kya mugaso kubanga ennyukuta tuzikwata mu oda yaazo nga yeeno nti alif, ba, ta, fa, jim, ha, kha, dal, dhal, ra, za, sin, shin, swad, lod, ta, la, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wa, ha, amza, neya. Zezo ennyukuta era n'essomo lyaffe ligenda kubanga alikoma awo. Inshallah tusigaza isomo olimu ku kitundu ku stage eno. Inshallah tubeere nga tukwata stage ey'omumakkati then tubeere nga tuyingira stage yaffe ey'okubiri. Nawankubadde sinaba order mwe tugenda kuba tusomera naye nga stage yaffe esooka ye alphabets. Omuntu ayagala okuba nga asoma Qur'an olina okusooka n'onyweza alphabets n'obeera nga zonna ozinyweza nga buli lw'ensonga ngamba ennyukuta ki osooka okuŋŋa nti ennyukuta mabweti. Ogwo omutendera bwe guggwa tulina omutendera gw'omumakkati gwe tugenda okuba nga tuddako ogw'okubanga nkulaga nti ennyukuta eno bweba mu makkati tugiwandiika bwe tuti, bweba mu maaso nga yesoso tugiwandiika bwe tuti, bweba nga yesembyeyo tugiwandiika bwe tuti. Omutendera ogwa wakati oguddirira essomo eryokubiri oba oguddirira omutendera ogwokubiri. Nti omala okuyiga ennyukuta zino eno olina okuba nga osobola ozitegeera mu buli kifo nga ne bwe ndeeta Qur'an ne ŋŋamba ennyukuta ki osobola okuŋŋamba nti ennyukuta bweti, ennyukuta ki ennyukuta bweti, ennyukuta ki ennyukuta bweti. Ekyo bwe kiggwa then tubeere nga tugenda ku mutendera ogw'empeerezi tutandika okuba nga tuweerera ennyukuta zaffe. Inshallah ku ssaawa eno ekyo kijja okuba nga kimala naye nga inshallah tusuubire nti emisomo gitunyumira era nga tugiganyulwamu era katusuubire nti maaso eyo gijja kuba gya mugaso. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.